Timu ya Congo Brazzaville etendekeddwa eggulo lya leero mu kisaawe Nakivubo, wabula ng'okutendekebwa kuno tekukiriziddwa kuba na mawulire. Timu zombi ya Queens ne ya Congo Brazzaville zittunka lwa mukaaga lwa wiiki eno mu kisaawe Nambole mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna 2018 ez'okusunsulamu ekinayindira mu ggwanga lya Russia. Timu zombi za kutendekebwa omulundi ogusembayo olunaku olw'enkya mu kisaawe Nambole nga tezinayambalagana ku lw'omukaaga luno. Yo enkambi ya Queens eri mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'abasambi bonna okuli ne Ronald Mukiibi agusambire Sweden okwegatta mu nkambi. Amawulire ag'essanyu ge g'omukwasi wa ggoolo ya Queens Dennis Onyango okusuuka obuvune bw'abadde nabo era nga kati ali mu mbeera nnungi okusobola okwanganga Congo Brazzaville. Ebula olunaku lumu ttiimu ya ggwanga de Queens etunke ne Congo Brazzaville Nambole era nga bannayuganda abawagizi ba Queens betoogeddeko nabo bawadde endowooza zaabwe. Abasinga obungi balina okukkiriza kunene nnyo mu ttiimu y'eggwanga de Queens nti yakufuntula Congo Brazzaville egireke ne mu kkubiro. Tujja kusobola, tujja kuwangula, tulina obumalirivu, abasajja baffe tubeesiga, tuli b'amaanyi aba Uganda. Obuwagizi bwe tuginamu bw'amaanyi nnyo era tugisabiza buwanguzi. Gompiira ngulamu amalirika golo 2-2 kubanga abasambi ba Uganda Queens tebali fiti bulungi. Queens eri mu kyakusatu mu kibinja E nga kikulembeddwa eggwanga lya Misiri n'obubonero 3, Ghana eri mu kyakubiri ate nga ye Congo Brazzaville yetunka naye Nambole yekwebedde nga tenakuŋŋaanyayo kabonero konna. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.